kukimu kikolebwa ku emakerere kibako ensonga. I wanted to run under the NUP card. Regardless of whether you got the card or not, you must have had at least 50 million. Mu mawulire agokya Churchill James Sentamu mutabani wa chairman Nyanzi finally ku mikutu gye oluvannyuma lwa kitaawe okuvaayo nga mukambwe avuddeyo yeetondera bana Uganda ne taata we. Njagala olize bulungi nnyo wabula kkiriza ate osookola kinge nkusomeremu katini olw'ensonga nti information eno bali mu kubanga babitambuza. Omwana ono wa NRM si wa NRM kakati olabeyo screenshot. Omwana ono nga yavaayo kigambo okusinza ku screenshot eyo eri mu kubanga etambula akumikutu gyonna yali ayendosinga General Muhoozi Kainerugaba era okumanya ali amwagadde nnyo yamuteeka ne ku profile y'essimu ye. Ekibuzo kiri nti kyeyakola kituufu oba bali mu kubanga ba blackmailinga aba NRM bali mu kugamba nti wama Churchill Sentamu mutabani wa Nyanzi abeera neffi wa Bobi Wine ebyaddala mbuwaabwe kakati agamba bw'ati Churchill James Sentamu mutabani wa Nyanzi agamba mu ku bantu ba Uganda njagala okubanga nzikakkana mpeereza okwetonda kwange era n'ebikolwa byange ebyataddewo embeera etabadde nnungi nnyo. Agamba nti ntegeera embeera mwe tuli n'ebyo ebigenderwa n'obuvunaanyizibwa. Ebiri egiyise yagezaako kunzita ba agenti be bakuza olukwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye okusaba okola ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde you may resign. I wanted to run under the NUP card, so like I had to have a budget for primaries and a budget for after primaries. I think the budget was around 50, but they tend to make it 60 was to come from NUP. Whether you got the card or not, you must have had at least 50 million. When I didn't get the card, actually, my budget significantly decreased from 50 to like 25. Ebyadala n'okubeera obumu mu kaseera ak'okusoomozebwa n'ayongerako n'agamba nti ekigendererwa kyange tekyabadde kyakulya mu bwesigwa bwange n'ebyo values kyekiteeka mu comment section of our great nation ensi yaffe. N'agenda maaso n'agamba nti nsuubira bino byonna mbikoze mu mutima mulungi era nsaba munzikirize ate okwetonda kwange. N'agamba nti to my dad chairman Nyanzi I'm deeply sorry for my actions netonda era n'agamba nti era bye nagenze maaso nenetegeeza nti oboolyawo byakuleetedde okunyolwa byakuleetedde obulumi era agamba I didn't see eye to eye on this. Ebyala n'agamba nti teyasodde kubanga alaba kitaabwe ku bino era teyasodde kubanga akikola oboolyawo okubanga amunyiiza. N'agamba nti Bobi Wine, my goodness, n'agamba ne famire yonna yeetonda era abasaba mu musonyiwe. Ekibuzo kiri nti asonyiibwe etasonyiibwa era obwana tateekeddwa kuwagira byayagala simanyi teeka mu comment section kubanga waliwo abantu amu bagamba nti omwana aba asazeewo kuwagira mu ssaba mumuleke ate naye muntu asobola okwesalirawo. Abalala ne bagamba nedda alina kubanga struggle agiri wakati talina kubanga agiryamu lukwe. Era ekibuzo ekyane kijja okutuula ne President Museveni musango si musango. Taata yamuyise dictator era yagambye nti mu myezi mitini yali ayagala mutta. Kale awo maybe awo okusinziira ku kitaawe nga wena mubadde mu video eddako kati njagala ope comment yo Churchill musajja watu wabula zaakola statement zenjagala nkuzanyiremu. Omwana ono yandibanga aliko ebibuuzo era abamu bafuutu soja bagamba ne chairman Nyanzi omwana ono yandimututte ku DNA yaendosinga Muhoozi era n'agamba president w'abavuka era ye president addako ono Churchill yennyini okusinziira ku screenshot nga bw'oli mu kulaba. Churchill n'agenda mu maaso njagala kubanga ankusome. When I didn't get the card, actually, my budget significantly decreased from 50 to like 25. How? My campaign was run on love rather than money. People loved me. People got emotional about my case. Yeah, people were like, oh my God, Churchill, we thought you were leaving the election. What are you going to do? Then my father gets abducted. So the sources of money really now get hampered. I remained alone. Me, my mom, my uncle, and my team. Like, guys, winning an election, you are the candidate, you contribute like 10%.
your team does the team. Once you don't have a team, you have nothing. So if you're there, first don't get money, get people who like you. Get a team, the money will come. Like you've heard, it can come from the people. N'agamba nti NUP tebamuwa kaadi ekyo nakyo neba ensonga nga bwe njagala nga bw'obiwulidde awo nga mbikuzannyiramu kakati Chairman Nyanzi mutabani we abamu bali muvumira mu Chairman Nyanzi wabula kyendaba nga musajja atuyejjereza ye n'agamba bino tabirimu era omwana n'amusaba yeetonde oba resigninge ku bwagirudi jjukira yamusasulira fees si bwe kiri zokola mba food soja tebalina bigambo byasanyu eri Chairman Nyanzi ne mutabani we ni wa Chairman Nyanzi mwali mu Ssemaganda ndoza rese yalimu abana balinga basatu tali wanyo budde naye ekibiina kya NUP nga kikulemberwa His Excellency Bobi Wine nga Chairman Nyanzi yesaba kunzi wakyo ekibiina ekyo kirina emitendera gye kiyitamu era kirina constitution yakyo era wabawo memorandum of understanding gye bakusayiningisa nti gundi gwoyagala kaadi yaffe okkiriza okwetaba mu kamyufu kano nti ye byonna ebinava mu kamyufu kano okkiriziganya nabyo nti ye naffe nno tugamba nti akamyufu we kalondawo candidate nti yono gwe tugenda otambula naye gwe tetukusuubira kujja independent gwa namunigina okkiriziganya nakyo nti ye sayininga wano nti si. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakakutanda nojja independent kitegeeza gwe you cease to be a member of National Unity Platform. Tetukulinaako kakwate konna gwe tokyali member wa National Unity Platform. Nope. Nga mukimanyi bulungi nnyo nti agikulembera His Excellency Bobi Wine Ssaabakunzi w'ekibiina ye Chairman Nyanzi omwana Churchill ali mu lwokaano luno mutabani wa Chairman Nyanzi Ssaabakunzi w'ekibiina kitaawe omuto His Excellency Bobi Wine ye president on table ku mmeeza on luuku ng'otunuulidde ebintu wanigambye nti omwana Churchill ono kaadi yalina ogifuna era bandimuwadde tiketi naye ekibiina kya NUP